Akaseera kano kabeera ka lipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Enkuba etonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinga ddala mu biseera eby'okumakya so nga ate era n'olweggulaawo era nawo enkuba ebadde nga etonya. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku Ssemugenzi tulaba nga empeweevu zikyagenda nga ziseeya okuva eri ku Ssebuyanja Buyindi okwolekera Ensiyatu nga zikwatagana n'ezo eziva eri mu Gabira g'Ekongo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kubanga gwaka mu masekkati so nga ate era n'eri ebuvanjuba nawo omusana gujja kubanga gwaka okutuukira ddala eri ebugwanjuba omusana gujja kubanga gwaka paka eri ebukiikakkono era ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kubanga gwaka mu biseera by'okumakya. Embeera budde eno ejja kukyuka nga tusobera enkuba okutonnya amasekkati awo ebbugumu okuba ku diguli 27 okutuuka ku 28 so nga ate n'eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonnya ebbugumu okuba ku diguli 28 okutuuka ku 29 eri Soroti so nga ate ebitundu ebisanga biri ebugwanjuba ebisinga obungi nawo era enkuba ejja kutonnya ebbugumu okuba ku diguli 24 okutuuka ku 30 eri Kasese. Ebukiikakkono nawo enkuba ejja kutonnya wabula ebitundu ebisinga obungi ebbugumu lijja kuba ku diguli 29 okuggyako awo Arua tusobola ebbugumu okuba ku diguli 28. Mu kibuga Nairobi tusoberawo olwandagirizi ebbugumu okuba ku diguli 26 so nga ate eri e Dubai omusana gujja kwememula okutuuka ku diguli 36. Tweyanza okubeerako naawe ebisingako awo nno genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe beera bulungi.